Seno. Nazze wano musawo. Ate nani yakuwaddeyo ekitanda? Omanyi musawo bweri bwembeera eri. Enjuba ekuba mu kisenge eri gyembeera gyensula. Ate n'ebizimbe babizimba bubi. Nagambye oba ngambye ku taata tebizimba abimenye abitunuze eri. Omusana gunjokya nempulira ebbugumu nempula nga siina na mirembe nengamba kanveeyo ngira ntuddeko wano wempulira emirembe. Naye nno mukyala Rosette togenda tubeerera mwangu. Kati se nnyabo ffe tulongoose ebitanda 2 ku lw'omuntu omu. Gwasalawo okusiba, gwasalawo okusula, gwasalawo okutuulako. Maama n'oweweera. Nedda musawo si bwe kiri. Gano gayita makaago. Musawo eri omusana guba mungi. Naye wano waliwo akawewo. Kubanga kati bwe kaba kanfuyeeko nange nfuna emirembe nempulira bulungi. Naye omusana gunaagukakkanya musawo nja kuddayo eri mu kisenge gye mwampa kusula. Fenno tufudde basiru. Nzize nkunoonyeza eri nkukoleko sikulaba. Maama gwe wadde dde ekitanda ekirala. Tereera mukyala Rosette. Gano si makaago. Musawo, anti era ntudde enteredde. Wano wonsanze. Mukyala Rosette. Nze ndaba olina mulamu. Gwatuse n'okwewa ebitanda ebyenjawulo. Musawo sinnawo n'obulwadde bukyannuma. Omanyi era nayogeddeko ne taata wange. Taata wange nangamba nti akala ogira obeerawo. Bagira bakyanzijanjaba. Oleke nammwe kwefuula ate batasomako wadde okutegeerera kudda. Tasobola era kumakya nze ndowooza n'ebimu obyeyiyiza. Kitaawo wamulabye ddi? Ate nnyinza ntyo byeyiyiza. Kugina emyaka nnyinza okuyiiya ebigambo. Mukyala Rosette. Ku myaka gye nnyina? Bannanga akasente. Solomea. Ekyamazima leero okoze. Naleese ebintu bingi naye ndaba byonna biweddewo. Obutungulu siinaawo yadde mbogoziraba. Katonda bw'omwesiga tasobola kuyiwayo. Okola n'olaba nga mu butuufu essaala gy'osabye eyiseemu. Era Katonda ngenda mwesibako nnyo. Nkoze. Ate naye weebale keera kuleeta maali. Weebale katujja keera nga ng'ojja nga tuno ne maali yaffe nga tuteekawo nga tukola. Tiyo manjayo mmeka kati? Ekyamazima mpaayo 2,000. Naye naawe saaviyo. Obuntu waleese butini ate olaba naye kuliko obugoba butini kati bwe ntandika okuwa ssente nnyingi. Kakati Solomea olaba. Nange ewaka mba njagala kugulayo ebintu ebyokulya. Busente obwo buba tebumala. Kituufu weetaaga ebyokulya naye. Obugoba buvuddeko butono. Sina kujjamu mangu magoba. Amagoba ago njagala nfuneko nzizeemu. Ne kati mbadde njagala nkuweyo 1,000. Tugenderawo mpola mpola. Tewali buzibu tuzimbirawo nanyongera mpola mpola. Kale. Oba bw'ogambye. Kuli kayo. Uraboneza? N'amahoro. N'amahoro akibazo. Bigiye bite simu? Bigiye neza sha. Turabizi Mani shimwe. Ishimwe cyane. Ndashanga. Nakoreye uyu nguyu. So narinje kushikira sente zanje z'uyu muntu. Ebintu ebimu oyinza n'okuba olimbanga muzeeyi akugamba ati okusigala wano takola ssente. Ng'oli wabwerere tolina kyotugasa wano. Musawo olaba si taata wange yekka. Yaŋŋambye nti ngira nsigala wano. Ne musawo Ben yajja nankeberako nampa n'amakerenda nanzijanjaba buli kimu. Nangamba naye ngira nkyabeerawo. Bagira bakyanneetegerezera bakyeyongera okunzijanjaba. Ate era n'ekirala musawo kye nkugamba. Omanyi obulwadde bwange buzibu. Bukyukakyuka bulinga kalimi ka ssaawa. Kubanga kati bw'obeerako obulungiko ate essaawa gye ziddako ngenda kulaba nga nfuna empewo nga ntandika okukankana kati awo ne bumbuzaabuza musawo. Musawo kakati ensonga yange weekomerawo. Ngenda kutwala mu kyuma tukukebere. Bw'onooba okyetaagisa okusigala wano tukulekewo tukujjanjabe. Kuba tetujja kujjanjaba muntu atawona. Musawo ekyuma ekyo ky'oŋŋamba okuntwalamu ku myaka gyange gye nnina nabuuzizaako wano abasawo. Nembuzaako ne balwadde bannange ne mbagamba ku kyekyuma ne baŋŋamba nti nja kufiirayo ebyo ebyuma bitebyagala bakazi bakadde. Emyaka gyange gye nnyina kasolo n'ontwalayo ngenda kufiirayo sigenda kudda musawo. Egyo emyaka gyo si mikulu nnyo kubanga togenda mu X-ray. Tugende tukukebere tumanye oba oli mulamu oba oli mulwadde. Musawo omanye emyaka gyange. Nze ndaba oli muto. Ng'omanye emyaka gye nnina musawo. Olina emyaka emeka? Nina emyaka 8. Wangi? 8.
naye ate nze ndabanga gwe atagiweza. Lwakuba nze nkula bulungi omubiri gwange mutono bulungi nnyo y'ensonga eyo. Nze nkula bulungi naye nga nyina emyaka 8. Naye mukyala Rosette wangi ogamba nti muzeeyi taatawo. Taata wange. Naye muzeeyi tannaba nakuweza myaka 8. Gwe oba olina emyaka 8 kweri. Kirabika ndowooza omanye emyaka nange ngyerabira gye nazaalirwamu. Ate n'emyaka nga bw'ogiraba nange mba sigijjukira bulungi musawo naye era ndi mukulu. Ndi mukulu. Mukyala Rosette opalapalanya. Sikupalapalanya musawo naye era nkuze. Lwakuba nti enkula yange nga bw'ondaba. Kati okole nono ejje bali kunyawo. Kale sebo nawe gyebaleko mirimu gigamba ki? Gitambula mpola giri bulungi nnyo. Tijine ekibazo. Ha bana lero mundese. Awo babuze. Ejjabo lero mundese sibitegedde. Zamero laba. Nalubo onakolagana nanga akabanga akawerako. Ojalumanya. Ali kata olaba tubadde mu dweka. Kasoro kwatagana naffe. Naffe tukutwala nga mukwano kwa. N'olulimi obutegeera. Olaba kati olaba naffe Oluganda lutusumbuwa. Kawanga kati ogamba nti oyogera Oluganda lwokka. Lukuvuna cyane. Asi Savi oli omukazi oli yondi wabire nokolera kabaki. Oyo namuleka nawe ali n'olugezigezi lungi. Nakalabirawo kakazi akali kana kapanka. Era toddamu nakumungamu namuleka namuvaako sikyayagala nakolagana naye. Abasookuluza bakiyumugani tiyomenya iza nyuma. Walambye naye nta kuntuko nakumvishije neza. Gusa sikyayagala kukolagana naye. Nze namuvaako kati katono yava ku mafaranga. Mukwate sente ove wano. Neyanziza Solomera. Kale ekirungi ofunye omugago omulungi. Katono ye mukama wange gwe nina kati. Mama we bali kuba mukama wange guno mulimo mukwano gwange omulimu. Olakoze cyane. Si yanje. Tugende. Safi enjokeera tolwayo. Genda keera. Kale Solomera lala neza. Dr. Eva. Wangi nakijoba. Siyatana Dr. Eva. Bulungi. Oli otya? Ndi bulungi. Shishingo oli musanyufu. Anti nkulabyeko. Naye bannaye nakijoba. Ate olaba nakyusizza akagoye. Kirungi wakyusiza naye era ne lwe wakyusiza era enjawulo ziro. Luno lwonna lulabe lujjudde ebituliraba. Tunuulira mazima ga Katonda mukulu gw'omukazi omukulu n'obukulu bwe bw'oliko. Lwonna lwaguba luyulifu tutegereke kubadde ki. Ne Dr. Eva n'obwoya bubeezi nga tosiima. Nze ayambadde olugoye olulungi bwe ruti n'ennyuma. Kana akagoye kange kalungi ka kukyala. Waliwo omukazi yakampa yali agenda nno nakasuula ne mugamba munnange kampe. Nga banene ngamba ne oli omukazi nga mujega asuula atya akagoye akalungi bwe kati. Golwa kuba tonna keetegereza. Luyina kakala ka pinki. Nakijoba. Kana akagoye kalungi nnyo bannaye. Kana akatuli kolaba. Sibituli nti biri awo. Emmese yalukwata n'eruluma. Kati nakampa nga ndaba akatuli katono nnyo ate nze nkalaba nze k'abantu tebasobola kalaba. Era nakajjeeyo munaye nga njagala osanyuke. Nakijoba. Lekerawo ebigambo bye weeyogeza nga bwesesasesa. Nkugamba by'amagezi oli mukunziramu bya kisibu. Gwe tulaba nti olugoye lujjudde ebituli luyulise lwombuulira mbu lulungi. Nakugamba okukyusa olugoye ne nkugamba oleeterwa ebituli luyulise. Kale sifuddeeyo manyi kyenjijja okukola singa banaatandika okunsasula akasaala. Ngenda kukwata ssente nguleko engoye eddala. Nakijoba. Wano okola mulimu kiggwa asaba omusaala. Mami yennyini ye yaŋŋamba mbawenga olugambo mbeere mbega wammwe. Oli musiru. Kyogamba olugambo nagwo mulimu. Tambula ovire kisinika n'amannyo kyewunza kigira okubeera mu bituli by'engoye. Nze omulwadde tombuuzizzaako. Kati nkubuuzeeko ki nga ffenna tufaanana. Genda eri. Ekikazi ekikulu kino ku myaka gye kirina tekimanyi na kwambala ngoye kitambulira mu bituli sityo. Ne mami naye alimba akombooza nnyo. Gwe nnyabo bye twogedde njagala obiteeke mu nkola. Sanga akuddaano kutwesiriwalizaako weefuula mugezi. Sawa oli mukambwe. Akasatiro basatira